simanyi ani kalisaazi nali ku timu ya Alien waliwo akantu divorce ke yayogedde babadde mu kkooti waliwo akantu ke bayogedde ke bagambye nti okumuwa beyiro kuyinza olemesa okukwata abantu abalala simanyi ali mabega wa ttiimu esaazi n'agikumaakuma naye twongere okuwakinga bigenda mu maaso naddala behind the scenes. Ebintu bino ebya beyiro twalinga wano nga twogera ku nsonga za Haji nti kituufu bannange twagala okulaga solida ya Haji naye ebimu tubireke oba ontegeera. So kakati ne wano mu kwagala okulaga solida, let's be informed on what we're supposed to do. Tutalina kukola ki kukola kubanga tuyinza obikola nga tubikola lwa mukwano gwa muntu waffe naye ate ne tubeera nga ffe tumwekiise mu kufuna beyiro nga mumusibya ffe. So twongere naladde ndaba full figure awo nga ali mu kutambuza bazaadde empapula n'agamba abaana bafango bana eno kkooti amateeka gasigala maki etteeka lisigala tteeka. So mbadde nsaba tuleme kugenda on record ku kintu kyonna ku injustice yonna naddala ng'omukulu akyali mu kkomera. Anything slight nawe mujoininga okumujoyinga kukyali awo kuba bagamba nti olaba mwenye kino kigenda maaso nga mwenye taliiwo naye bw'aba anaabeerawo oba ontegeera bulungi nebyetuwogera bibe bitono character wise leka tulage nti like tubadde tetweyisa bwe tutyo. Omuntu waafuna beyo tekitegeeza nti omusango guvuddewo guba gukyagenda maaso kyagenda maaso okunoonyereza. Kati singa wabaawo ebikolebwa ebiraganga ebilemesa okunoonyereza nga n'omukulu akyali mu kkomera oli ajja kukwestioninga kkooti agambe nti olaba kino kibaddewo ng'omukulu tannatebwa about singa abaawo nga ye ayogera bwogezi oba ontegedde. So naye nga byebyo but at the end of the day twesabira banaye kkomera abasanyufu simanyi waaki basanyufu naye kkomera si kyo ekintu kyewandiyagalizza muno. Omuntu atasse muntu njagala okutumirako ku muntu atula ku ntebe yeesala enviiri obwangu oba bazibasalako kiro oleka olutuuka kyo kati abakyala baba nazo ensi eno kawalaata kubanga natunudde mu mitwe gyonna ali asala aleka asala n'atunula namu bw'ati ayagala kuba luviiri lumera. Byebyo nno katulinde ku lwokuna ekinaava sayidizi eyo but I think bajja bamaze okulikonsayiringa kubanga guli oguli ewala bamaze kyawedde then ekyokubiri reach out ku baana abasawo ebino ebintu weebiri musawo baamuwa ebibye kati banaamukola kibanaamugjako kyebamukola okwogera ntumugambe eki ekyamazima lwolwakkubwa naye forgive and forget. Nagamba munaye muli baana nzaala bazaale it is okay obulamu bugende mu maaso kubanga manyi kisinga okuluma n'ekisinga okuluma sayidi ziri when we don't reach out kwe kulaba because ono yalina abawagizi be bo bajja kubeera ku kamera bakaabe kati ekiruma sayidi eri kale bano aboono bakaaba naye tebamanyi nawaffe embeera gyayitamu kakati tiimu we mulina okugendayo mmwe ne mugamba of course bali bakikola nga abawagizi naye ffe okuva ku ntobo y'omitima gyaffe ekyali otusaba kale awo nno bune budde buddeyo ne